ng'esigadde mbala okutuuka mu mwezi omutukuvu ogwa Ramadhan, Vision Group ngeri wamu n'amakampuni amalala batongozza enteekateeka mu bagenda okuyita okuddiza ku basiibi mu kituumiddwa Ramadhan Karim. Enteekateeka eno etongozeddwa ku kitebe kya Vision Group wano mu Australia nga yeetabyemu bamasheyi n'abavujjirizi. Ssaalongo Richard Kayiira akulira Bukedde TV1, Ronald Sebutiko akulira Bukedde Fama n'akulira olupapula lwa Bukedde Michael Mukasa Sebowa basimye abavujjirizi betugenda okutambula nabo era ne basaba abasiraamu abaagala okuwangula ebirabo okwekumira ku mikutu gyaffe. Twagala okusiima ennyo bannaffe aba Prestige basheeke tubasiima nnyo bya kitalo. Mwakola omulimu gwa ttendo nnyo mu nteekateeka eyo era tukkiriza n'omwaka guno ate kijja kuba kiyitirivu. Bateekaseeko months batunda bumpaki nammwe mwebale nnyo. Olupapula lwa Bukedde tujja kubeera n'enteekateeka ya Ramadhan, buli lunaku tujja kubeera n'omu ku mulamba aboogera ku nsonga y'Obuyisiraamu. Bukedde Fama ng'enkola yaffe bwebadde buli mwaka enteekateeka eyo tugitambuza olwa batambuliramu ne bannaffe abasiraamu. Era ne ku mulundi guno tugenda kukola kyekimu, tujja kubadde ebintu eby'enjawulo omuli enteekateeka ya ddaabu. Avujjiriza okuli Albert Ssennyonga omu ku badirekita ba Big Lala abatunda n'okugula ettaka nga bye bagenda okuwa omuwanguzi ekyapa, agambye nti omwezi gw'ekisiibo gwa mukisa ensonga lwaki badde tebayinza kusigalira mabega. Ekyapa kitugenda okugaba okusinziira nga abakulu banaatubuulira kigenda kubeera n'amayumba. Abakyapa General Enterprises kitunzi waabwe Haji Yasin Kazibwe agambye nti bagenda okutwala abawanguzi ku lugendo olutukuvu Emeka. Ujirira patona ku tufunayo babenga bagenda ku nyumba ya Mungu babenga ateera nakyo bakituukiriza. Sheikh Shafik Mafua asimye kampuni olw'obuyambi weziwaddeyo n'asaba abasiraamu okweyisa obulungi mu kisiibo. Ramadhan kuse mubarak kuno ogw'emikisa shaharuni omwezi Allah gwakubisa empeera omwezi gwe tugenzeemu baguyita mwezi mukutula ddiiru. Abadde omugenyi omukulu mu kutongoza enteekateeka eno Sheikh Yasin Kiweewa nga yakulira ddaawo ekibuli asimye Allah basobozesezza okutuuka mwezi guno omutukuvu n'asima n'abawaddeyo ku lw'enteekateeka. Katonda gw'awangaazizza nemba nga ku bijja byewaffe sigenzeeko ne mulimbo y'enkoowe gye baalangiridde yajjudde abantu 2,400 lisiti eri mulimbo eyo tuliiyo gwani yongera okwebaza Allah ogambe nti alhamdulillahi rabbil alamin. Akubiriza abantu abalina omutima omulungi okuyamba abo abateesobola mu kiseera ky'ekisiibo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.